we open the doors to a world of endless possibilities, where every day brings new opportunities to learn and grow. Our passionate teachers spark curiosity, guiding students to think, explore, and excel in every subject. From hands-on experiments, we make learning come alive. Friendships are built in every corner of our school, where teamwork and collaboration are at the heart of every experience. We encourage students to explore their talents like music, dance, and drama, football, volleyball, netball, basketball, and chess, so that they shine in ways they never thought. We empower students to build confidence, express themselves, and become the leaders of tomorrow. At Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, we're not just preparing children for today, we're helping them shape the future. Start your child's adventure at Kwagalakwi Day and Boarding Primary School, where learning is an exciting journey filled with endless possibilities. Join Kwagalakwi Primary School. Enroll now. Omujoozi guno ogwa Kyaggwe gwenga chairman n'akakasa nti olukiiko lutongozeddwa. Wabula era akkiriza n'akabonero kano ak'omupiira akalaga nti olukiiko lwa mupiira ogw'ebigere ogw'abasajja obutongozeddwa olunaku olwaleero. Ssekiboobo Vincent Matovu Bintu Bizibu atongozza olukiiko olufuzi olugenda okuddukanya ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe ey'omupiira ng'omwaka guno agamba era agatuuka ku fayino za mpaka zino mu kisaawe Namboole n'agamba bagenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Kyaggwe eddayo okuzannya ku fayino e Namboole. Agenda kukola ekisoboka okulaba nga Kyaggwe eddayo e Namboole ku fayino z'empaka z'empya z'amasaza era nga ku luno ayagala Kyaggwe yebawangula ekikopo kino. Agamba ku luli baafuba okulaba nga Kyaggwe wangula ekikopo wabula Buddu yabakuba bbusu. Nti bannabuddu mwatukuba bbusu. Abedda abazannyako mizannyo egyo ndowooza mwagimanya nga tukyali bato bbusu kaali kazannyo kalungi nnyo. Naye Buddu yatukuba bbusu. Era ne mbakakasa litukomawo mu kisaawe e Namboole. Naye ate luno nga tetugenda kutuukayo butuusi wabula kutwala kikopo. Ttiimu evuddeko mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza ssebo omumyuka wange namba 2 enteekateeka eno gy'okoze okulaba nti Kyaggwe efuna olukiiko olujja olugenda okutambuza emirimu gy'omupiira mu ssaza lino Kyaggwe. Neebaza abo bonna abaali ku lukiiko oluwedde naye nga bakomezeddwawo ku lukiiko luno okugeza Manager Mikidani. Mikidani ono ku mupiira okwatwala ku fayino ddala gwali mu bizibu. Naye namulaba ng'ali mu kisaawe ng'alinga omuvule tayuuga anula kisaawe paka omupiira enkuba lweyakya omupiira ne guddamu ate ne guggwa nga tuli bawanguzi. Tumukubireko mu Ssekiboobo ategeeza muno bonna be balonze okuba nga baddukanya ttiimu y'essaza bagenda bawa okusayininga kontulakiti egenda okubakakasa muno ddala be balina okuddukanya ttiimu y'essaza lino era nga ayagala babeere nga bakolera wamu okulaba nga bakyusa Kyaggwe ku ntikko okulaba nga ewangula ekikopo kino eky'amasaza omulundi gwayo ogusookedde ddala. Olwaleero tugenda olukiiko lumaze okulangirirwa tugenda kulutongoza naye tulinamu enkola egenda okukyukamu nti ogenda kuweebwa ebbaluwa mu butongole ate naawe osseeko omukono nti okkiriza
n'ebyo byonna byonna ebiri mu bbaluwa eyo obikiriza. Basaba ebbaluwa ezo bwe ziba nga ziwedde, abakulembeze bano tulabe nti tuzisaako emikono ate tuzibawe. Naye nga mu bintu ebimu byensaba mu mupiira okusobola okutambula okugenda mu maaso, ekisooka nga bwe musomeddwa mwenna abakulembeze kwe kubeera obumu. Mubeere bumu, mwogera kimu, mutegeeragane, omupiira gusobole okugenda mu maaso obulungi. Mbasaba abakulembeze tusale entotto okulaba butya bwe tusobola okufuna ensimbi okuvujjirira ttiimu y'essaza. Abali mu mupiira mukimanyi bulungi nnyo ebintu ebisinga okukaluubiriza ttiimu ng'oggyeko ttiimu z'amasaza ne ttiimu zino endala eza premier ez'eri mu big league n'endala, ekigambo ekisinga kya nsimbi. Balangiriddwa nga bukyali, mbasaba mutandikireewo okulaba kutya bwe tugenda okufuna ssente ezitambuza omupiira. N'ekintu ekirala, ng'omupiira gunaatambula bulungi okubeera abeerufu mu bye tukola. Okusooka mu nsonga y'ensimbi, mu nteekateeka ya ttiimu. Enteekateeka ya ttiimu nkulu nnyo kubanga mulimu ekintu ekikulu ekyokugula abawagizi, abazannyi, gyokugula abazannyi, naye ate ne bakooki bwe tuba tulonze ate n'okulonda abazannyi, naye n'okulonda abazannyi abagenda okuzannya, kintu kikulu nnyo. Katiimu kankubye ebbusu ku Sande, naye bye nagenza okunula bwe nti ndoza mukategeeza akankubye ebbusu ku Sande, naye bye nagenza okunula bwe nti nga kooki waliwo ensobi gye yakoze kulonda baliki abazannyi. So ensonga eyo ebeera enkulu nnyo. Bazannyi ki bwe tuleeta, bazannyisi bwe tuzannyisizza, kintu kikulu. Omumyuka wa Ssekiboobo owookubiri Fred Katende yasomye olukiiko olufuzi olw'essaza y'ettiimu y'e Kyaggwe era nga gwe basomye nga ssentebe w'essaza lino y'omupiira ye Stephen Serubulo, omubaka wa Lugazi Municipality, ate omumyuka we ye Jonathan Ntulume kwagala kwe, sipiika w'olukuluza w'olukiiko lw'essaza ly'e Kyaggwe Peace Jani Baagala nga ye w'ekitongole ky'amawulire n'abalala bangi abasomeddwa okulaba nga baddukanya ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe. Maneja w'ettiimu y'essaza ly'e Kyaggwe ye Mikidadi Mulimira. Ssebo w'ekitiibwa, nzikiriza mu kiseera kino ntandike n'okwanjulira olukiiko olulonde olugenda okutambuza omupiira, ddala omupiira ogw'essaza 2025. Ssentebe w'olukiiko luno omuwanguzi tatera kukyusibwa ye Honorable Serubula Stephen Kinaarwa. Baŋŋambye nti bwe yavudde e Kawempe tumwongereko eryakaawonawo. Ssebo ojja kweyanjula naye oddeemu ontebeyo. Tweyanza ssebo tiweemenye mu maaso ga Ssekiboobo era okkiriza. Ku luno ssebo w'ekitiibwa enteekateeka twagiyongeddemu ebirungo. Waliwo abaweereza ebifo ebyateekeddwawo
okwongera okujjayo obukugu mu nteekateeka. Twatunuulidde ebintu bingi, mulimu obumanyi obw'experience, mulimu obumanyi obw'obuyivu, mulimu obumanyi obw'obutonde. Era we twasinzidde ne tukola ensengeka ey'abasajja n'abakyala abanywevu be tulinamu obwesigwa nti bagenda kukola omulimu ogw'enjawulo ogugenda okutuusa Kyaggwe ku ntikko. Omwami omumyuka wa ssentebe avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu ye mwami Ntulume Jonathan. Abaddewo naye atusabye agenze mu kuziika. Tusaba Katonda amukulembere ate n'obuweereza obwo bwe mutegeezezzaako n'abukkiriza Mukama Katonda amukozese bulungi. Ow'ebyekikugu abangi tumumanyi nga tekiniko, oyo nga akola butereevu oba akwasaganya emitimu gye butereevu ne coaching team oba n'olukiiko lw'aba coaches ye mwami Nsobya Cedric. Era oba waali Cedric nsabajje buli gwe nsoma nga wooli jangu mu maaso. Omuwandiisi abamu tumanyi nga CEO. Abantu bano bensoma baliko abamyuka oba abayambi. Nti bw'aba tasobodde kubeerawo ali mu bibuuzo waliwo amubeererawo. Bw'aba tasobodde kubeerawo ali mu buweereza obw'enjawulo nga Honorable Serubula bw'agenda okubeera mu kappinkano waliwo ambeererawo. So omuwandiisi CEO ow'omwaka 2025 ye mwami Mpanga Fred Senoga. Ssentebe w'ettiimu y'essaza ly'e Kyaggwe Stephen Serubula era nga yazzeeko ne Sunday Kyaggwe yabaddeko agamba ttiimu y'e Kyaggwe etuuse wala nga mu kaseera kano abawagizi erina bangi nga ne wootambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kizibu nnyo otasanga muntu ayambadde omujoozi gw'ettiimu y'essaza ly'e Kyaggwe. N'agamba kano kaseera Bannakyaggwe oteekamu amaanyi okubanga bawangula ekikopo kino. Twebaza olw'obuwagizi bwo n'olukiiko. Twagala okwebaza olukiiko lwe nakola nalwo, twagala okwebaza ttiimu yaffe. Naye ate okusingira ddala twagala okwebaza omukwano gwa Bannakyaggwe, okwagala, obuwagizi, obuvujjirizi bwe mwalaga ttiimu yaffe ey'Ekyaggwe bukyalubanga lwa Mmindi nebanga etuuka ku mpaka ez'akamalirizo newankubadde nga twalemererwa watono bwe wati okuwangula ekikopo ekyo. Bane mwekubireko mu ngalo. Sebo taata Ssekibabo twagala okwebaza nti ku mulembe gwo guno Kyaggwe lwe yalingiza ku kikopo ekyo ne kisimatukira watono. Bannakyaggwe twagala okubeebaza obuwagizi bwonna okuva ku mupiira ogwasooka. Mukyawagira ttiimu yammwe era mwamenya likodi okuba essaza eryakasinze okuwagira omupiira bukyalubanga lwa Mmindi n'okusinga be twali tuzannya nabo mu kisaawe Namboole basebo ne banyago. Sebo taata twagala okutegeeza nti emijoozi gya Kyaggwe gyafuuka gya Bannakyaggwe ku mitima. Tosobola kutambula Uganda olunaku lumu n'otasanga bantu bambadde emijoozi gya Kyaggwe oba Kampala oba wa. Lwaki osangayo omuntu ayambadde omujoozi gwa Kyaggwe? Nali e Dubai nga ndi ngenda okulanga omuvubuka ava eri ng'agwesaze nye naye yasooka okundaba nga chairman naawe oli eno. Sebo twagala okwebaza ne Bannakyaggwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nga Sebo ssentebe w'olukiiko olwo olukadde njagala okutegeeza nti bamemba bannange abamu ndi nabo wano ngaffe ababukunja kyanno olukiiko lw'essaza ly'e Kyaggwe ery'omupiira abalondeddwa tubaagaliza obuwanguzi era nga tujja batuusaako byonna ebinaagenda mu maaso mu ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe ku mukutu guno.